بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubebaziza mwenna ababuuziza ebibuuzo ebituweereddwa ne tulagirwa kubeera nti tubyogerako okusinziira ku ekyo kye tubimanyiiko. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala kye tunabyogerako kibeere nga kikwatagana bulungi ne obusiraamu, era bwe kibeera nga tekikwatagana na busiraamu ekigambo kyaffe tekirina kye kizitowa kyonna ebbanga likimala nga kikontanye n'enjigiriza y'obusiraamu entuufu. Kisobokera ddala bulungi nnyo nze okugamba nti ekintu gundi kiri bwe kiti naye ate nga si bwe kiri, era nga bwe kisobokera ddala okugamba nti kiri bwe kiti nga ddala bwe kityo bwe kiri. Kale Allah tumusabe jalla jalaaluhu kigambo kye tuba twogedde ku bibuuzo byammwe kibeere nga kyekyo kyennyini kikwatagana n'obusiraamu, kubanga obusiraamu nzikiriza omuntu gy'alina okukolera ku butuufu era gy'alina okukola mu butuufu bwayo. Waliwo omuganda waffe yabuuza ku kigambo kya istigifaaru ng'abuuza nti ekiri sunna ereetebwa emirundi emeka ku makya n'olw'eggulu. Ereetebwa emirundi 3 oba ereetebwa emirundi 100. Istigifaaru tugireeta buli swala eya faruda, ntegeezaamu subuhi, dhuhuri, asiri, maghribi ne ishaa'i, emirundi 3. Bwetyo bwe twasomesebwa Nabbi Muhammad kuzimu kwa dhikari zetuleeta zetusoma baada salah al-mafruda, tuleeta astaghfirullah emirundi 3. Kakati ate ne tugireeta emirundi 10 buli lunaku, buli lunaku. Ekyo kyekyathabata kyekiriko obujulizi, wallahu a'lam. Mukadde waffe owokubiri yabuuzizza nti senga akozesa ettaka, wabula ettaka eryo nga liriko ebyawongo, liriko ebintu ebyobushiriku, wadde nga teyabinnyonnyodde, wabula tukitwale nti ku ttaka eryo kuliko essabo, abantu bajja ne babasawulira okwo. Ku ttaka eryo kuliko ekifo kulyo, abantu bajja ne basamirirako. Kakati naye n'abeera naye nga yakutulako ekitundu ku ttaka eryo, yafunako ekitundu ku ttaka eryo, nga ekitundu ekyo akikozesa, afuna omusango okukuyingirako. Ne muganda waffe omulala eyabuuzizza nti senga awangaalira mu maka nga galimu ebintu ebya shiriki, simanyi shiriki, wasobola okubeera nga waliwo essabo, wasobola okubeera nga wasamirirwawo n'abeerawo naye nga talina busobozi bujjawo shiriki oyo, afuna omusango. Naam. Kakati muganda wange, ekisookera ddala kye tulina okumanya nti ekimu ku byonoono ebisinga okubeera ebinene mu nsi muno kyekyonoono ekyokugattako Allah n'ekintu ekirala kyonna, kyekyonoono ekyokugattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala kyonna. Ate nga tumanyidde ddala bulungi nnyo nti min muqtadayaati shahadati alla ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah mulimu albara'atu tamma min kulli ma'budi siwa Allahi azza wa jal walbara'atu min ashiriki wal mushrikina. Mulimu okwesambira ddala buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Omwo ne mubeeramu n'okwesamba shiriki ne abakola shiriki. Ekyo kiteekeddwa okubeera ku muntu yenna yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kakati bw'omala okukitegeera nti shiriki kyekyono nekisinga okubeera ekinene, ate nga twalagirwa okusenguka shiriki n'abamukola n'okwesamba ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, okutya tetujja kugamba nti bw'obeera ku ttaka eryo ofuna omusango, era tetujja kugamba nti ettaka lyonga ettaka libeera kyafu, wabula okutya kwe tulina ku muntu yenna ayina aqida nti ebbanga ly'omala ng'oliraanye wakolerwa ekintu ekikyamu, ekiseera kituuka n'olaba ekintu ekyo ekikyamu nga kiringanga ekitalina mutawaana, ekyo kyekisooka. Kasita omanyiira ekintu n'omanyira ekintu n'oyitawo nga bakikola, n'enkya n'oyitawo nga bakikola, n'oyitawo nga bakikola, n'oyingira ewo n'osirika nga bakikola ekintu ekyo, otuuka ekiseera
n'olabanga ekintu ekyo tekikyalina mutawaana gonna era nga n'abakikola tebalina buzibu. Kati mpola mpola oyinza okwesiŋŋaana oluvannyuma lw'akabanga munnange ng'ogudde mu shiriki. Kyova olaba ng'ekimu kusenguka okumanyiddwa mu kusenguka okuteekeddwa okubeera mu busiraamu ng'oggyeko okusenguka okwamanyibwa mu bulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu okw'okuva e Makka okugenda e Madiina oluvannyuma okwayimirizibwa. Naye mu kumu ku kusenguka kwe tulina mu busiraamu nti omuntu okkirizibwa okusenguka ekifo ekiri mu shiriki ayitiridde obungi, era okkirizibwa olagirwa okusenguka ekifo ekijjudde obwonoonefu obungi, ogende mu kifo ekitali mu shiriki era ogende mu kifo ekitali mu bwonoonefu. Kiki ekitiiririrwa? Enzikiriza yeetiiririrwa ti omuntu yenna ebbanga lyamala ng'alaba ekyonono nga kikolebwa, alaba ekyonono nga kikolebwa, kati atuuka ekiseera n'abeera nga takyanakuwalira kyonoono ekyo, ekivaamu atandiikiriza mpola okukirabanga ekitayita mutawaana, ogenda okukakkana ng'akisiimye. N'olwekyo muganda wange nti bw'obeera ng'olinawo engeri yonna endala gy'osobola okufunamu osobola okuwangaalira, kyekisingako obulungi okusinga okuwangaalira mu kifo ekikolerwamu ekyonono ekisinga obunene ebyonono ebikolwa mu nsi, ekyonono kya shiriki. Gwe njagala ofuna ekyokulabirako ddala mu butuufu. Senga ku kyalo eyo gy'obeera waliyo omusajja nga bamwogerako nti omusajja oyo alwanyisa gavumenti. Owulidde? Tukimanyi nti waliwo kyonono mu gavumenti kye bayita ekyobuyeekera, nti omusajja oyo alwanyisa gavumenti n'omutegeera nti era gavumenti yamukyawa. Osobola okukeera enkya n'oddira omusajja oyo n'oliraana waasula. Of course bw'okitegeera bw'obeera ng'oli mupangisa nga naye mupangisa ne ku nnyumba osengukako. Lwaki osengukako? Otya nti emitawaana bwe ginaava mu gavumenti okujja okugwira omwami oyo naawe giyinza okumansukira. Kati omuntu okubeera awantu ewakolerwa shiriki, oba kibanja ng'ekyo nga kukolerwako shiriki, oba makanga ago nga kolebwamu shiriki, obudde bwonna obusungu bwa Allah senga bukka awantu awo nga bukka ku bantu abo, naawe buyinza obutakutaliza. Kakati n'obeera nga amagezi g'oweebwa sookera ddala bw'oba tolina busobozi bwonna busobola kukyusa shiriki n'ava ku ttaka eryo oba n'ava mu maka ago, olagirwa kubeera ng'osenguka oveewo olw'okuddusa obukkiriza abo obusigale ng'obukuumye nga bulungi, n'olw'okudduka obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala essaawa yonna obusobola okubuutikira n'okumaamira abantu abo. Wallahu a'lamu. Nekibeera nga mukadde waffe ono yabuuzizza nti bamusikiza, yali mwana muto yali mwana muto nga wa myaka 7, kitaawe n'afa ne bamusikiza. Naye agamba nti okusikiza kwe bamusikiza tekwali mushiriki, wabula bamutuuzaawo ne bamugamba nti gwozze embigere bya kitaawo. Enkola eyo mu mawanga mangi aga Afirika bagirina. Obuntu bwafa bafuna omu ku baana be ne bamugamba nti gwe ozze embigere bya kitaawo, gwe ozze embigere bya kitaawo. Enkola eyo bwetyo efaanana bwetyo mu mateeka g'obusiraamu teyajja. Ekibayita okusika mu mateeka g'obusiraamu, kyebayita okusika mu mateeka g'obusiraamu, amakulu okusigaza kitegeeza kusigaza buvunaanyizibwa obubadde butambuzibwa ono omusajja abeera afudde. Famathalan omwami oyo ayinza okuba nga abadde ayina abaana be nga bakyali bato, ekyo kye kisinga okubeera ekikulu. Oba si abaana abo bakyali bato ng'alese ebintu bye, kakati ebintu bye ebyo nga yeetaaga omuntu anaabirabirira okugenda okutuuka ku bannannyini byo basobole okufuna obusobozi. Kigambo ekyo kyajja mu Qur'an ekiri suratu Nisaa'i aya ey'omukaaga. Allah yagamba nti wabtalul yatama hatta idha balagu nikaha, nti mugezesenga bamulekwa okutuusa lwe banaatuuka okuwasa. Allah yali ategeezaamu ng'ategeezaamu ono aba yasigaza emmaali nga yasigala mu mikono gye nga yalabirira bannannyini maali eno. Kakati babeera nga abaana abavubuka bakuze, Allah yagamba nti nga tannaba kukwasa mwana ono maali ye, abeerenga musooka kumugezesa, asooka amuwasiza omukyala nga bwe kyajja. Fa in anastum minhum rushda, bwe mubeera nga mutegedde nti abaana abo bakuze, fatfa'u ilayhim amwalahum, mubeerenga mubawe maali yaabwe. Amakulu ono abeera yasigaza emmaali mu mikono gye, gwe bayita omukuza. Amakulu yasigala alabirira emmaali y'abaana bano n'abaana bennyini. Kati Allah yamugamba nti abeerenge mwana nga tannamuwa maali ye nga mulenzi, asooka amugezese paka lwanalaba nti atuuse okuwasa. Bw'alaba nti akuze, mwana abo bakuze, kati akwate maali ye agimuwe.
nga bwe kyajja. N'olwekyo nti mu mateeka g'Obusiraamu tukkirizibwa okuteekawo omuntu anaalabirira abaana bano singa babadde bakyali bato, nga waliwo n'ebintu ebyetaagibwa okukuumibwa. Asobola okubeera ng'avudde mu kika mwennyini, oba asobola okubeera ng'avudde ebweru w'ekika, Musiraamu afudde alina mukwano gwe baali bakolagana bulungi amwesiga, asobola ogamba nti munnange obulwadde bunnuma naye Allah bw'abanga eredde nenfa insha Allahu taala labirira abaana bange abo n'ebyobugagga byange obikuume banakula insha Allah bibawe. Tekira mutawaana. Era kisoboka bulungi nnyo omuntu oyo okubeera nga mu baana be abadde ayinamu omwana omukulu, tugeze abadde ayina omwana akuze muvubuka mugezi myaka 19-20, ng'asobola okusigala ng'alabirira banne era ng'asobola okukuuma ebintu byabwe paka lwe banakola nga boolaba sahabi gwe bayita Abdullah ibn Haram bwe yafa ayina mutame bamitanga Jabir ibn Abdillah. Kati yayi omusahabi yayina bawalabe, kati Jabir nasigala ng'akuuma bawalabe ayimini bannyina abo bawala ba kitaabe paka lwe baavubuka lwe baakona ne bafumbirwa insha Allah. Kati mateeka g'Obusiraamu tetulina mutawaana gonna kufuna muntu n'asigala nga akuuma emmaali y'omuntu ono abeera afudde era n'asigala ng'alabirira abaana b'omuntu ono abeera afudde. Abakyali abato asobola okubeera ng'avudde mu kika mwennyini oba ebweru w'ekika. Ekyo kye kimanyiddwa amateeka g'Obusiraamu. Amma kino ekyokufuna akaana wadde ka myaka 5 bakaleete bakateekawo bakasiba olubugo naki, ekyo mateeka g'Obusiraamu tekyajja. Eyo takalidi eyo ya kifirika ya jahiliya, era abantu bangi obasinkana Abasiraamu nga bakyagitambulirako naye nga si yaffe ya Busiraamu. Ffe gwe tumanyi ng'omuntu alina okusigala ewaka ng'alabirira abantu. Abaana bano bateekwa okuba nga bakyali bato nga tebeesobola. Tetufunayo omuntu najja ne tumulonda asobola okulondebwa mu kika, kakati gundi gwoba osigala ng'olabirira ebintu by'omugenzi n'abaana abakyali abato. Kasita bakulanga abakwasa emmaali yabwe wamulika bubeera buwedde. So nno omusajja bw'abeera nga mu baana be yaleka baalese mulimu omukulu asobole kola ekyo insha Allah taala nga mwesigwa mugezi, tekirina mutawaana akikola. Kati munnange kiri ekyakukolwako ng'okyali mwana muto, ekyo baakikola mu mbeera eya jahiliya, naye gwe yakikolwako toyina musango gwonna olw'ensonga nti baakikolako nga tomanyi. Era abuuza nti agamba muganda waffe nti baagaba ebyobugagga emmaali engoye twazigabana, sente twazigabana, buli kimu twakigabana okujjako ebibanja. Ekyo tekirina ngeri gye kisobola kukosaamu mufu muntu waffe ono ng'ebintu ebyo ebibanja tebyagabwa. Ekisooka bana ekisaanye ekimanyibwe nti omuntu yenna kasita amala okufa biidhinillahi taala emmaali ye yawulwamu emiteeko eno. Omuteeko ogusooka bajjamu emmaali egenda okukola ku nteekateeka z'okuziika kwe kwonna, okuli abanaasima kabbuli, okuli abanaamunaaza, okuli essanda omunaamuziikibwa n'okugulako obuwoowo obwo obunaamugendwako. Temuvaamu ssente za kulya nti ezinaaliisa abagenzi abaza okuziika, wabula ebigenda okukola ku muziika eyo emmaali ya mulundi gumu. Ekyokubiri muvaamu amabanja ge yaleka abanjibwa, n'ekyokusatu ne muvaamu ebiraamo muvaamu wasiya biraamo byaleka akoze, naye wasiya eyo ebiraamo byaleka akoze nti gundi muwe ku kino gundi muwe eyo kino bino okubanga tebisuka ekimu ekyokusatu ku maali nga bwe kyajja mu kigambo kya Nabbi Muhammad. Kakati emmaali y'omuteeko ogwokuna ey'abasika bagigabane. Kati omuntu yenna buli lwafa bannange emmaali ye eteekwa gabwa, era emmaali eno Allah yennyini subhanahu wa ta'ala yagigaba, era omufu takkirizibwa kuddira emmaali ye n'agamba nti nze ekibanja kyange ekyegindi bwembanga nfudde ekyo nkiwadde mukyala wange omukulu. Omukyala ayina omugabo omuteeko gwe gwamuwa gwateekeddwa okufuna nga si gwe ogumuwa mu mbeera efaanana bwetyo. Era tokkirizibwa kubeera ng'olaamira omwana wo nti nze ekintu ekyegindi nkiwadde mutabani wange gundi. Ekyo Nabbi yakigaana alayhi salatu wassalam nti omuntu ono ateekeddwa okufuna ku maali ate tetumuwaamu abajja kulyaza amaanyi abalala. Kakati bwe kibeera ng'omugenzi ono yaleka akiraamye nti bwembanga nfudde bagabe emmaali yonna okuggyako ebibanja, ekyasobola okufuna omusango olw'ekyo kubanga yeetumiikiriza n'akola omulimu ogutali gugwe. So nga mu ngeri endala nti bwe kibanga kyakolwa bano abaasigalawo abaali bateekeddwa okugaba emmaali eyo ne batakikola, baakola byera balina okubanga bakyusaamu emmaali eyo egabibwe efunwe abo abantu Obusiraamu bwe bwagiwa. Wallahu a'lam. Amakulu nti omufumu ekyo bw'abe owafuna ddi omusango ku bintu ebitagabiddwa nga yaleka alaamye nti mugabe ebintu byonna ebisigaddewo okuggyako ebibanja mbireke. Naye bwe kibeera nga yaleka takiraamye yafa bufi insha Allahu ta'ala, bano ne bagayala okugaba ebintu ebyo bateekeddwa okukubirizibwa babigabe mbwangu ddala, olw'okutya nti senga babeera tebakikoze ekyo kisobola okubaviirako obusungu bwa Allah okukka
kuba emaali Allah yenyini tabaraka wa taala yagigaba nga bwe kyajja mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Bunaabuuza nti akola musaala akola musaala bw'amala okufuna omusaala gwe bamuyita siraaju matovu, bw'amala okufuna omusaala gwe kakati n'asaasaanyako kati ezisigaddewo ezo n'asaasaanyako byetaago bye nga byetaago ebyekisajja bibeera. Kakati yo omuntu oyo afuna omusaala munnange akola atya okuwa ku zaka, so nga ate tugambibwa ti wa aqiimu ssala wa aatu zaka nga bwe yakireese, musaale muwe ne zaka. Kakati yabuuza nti ye talina mu dduwa wonna wagenda kuweera ku zaka. Naam, kakati munnange obusiraamu buyina emaali gye bwakoonako ng'emaali eyo yeteekeddwa okuvaamu omuzaka. Yajja yalambikwa bulungi nnyo insha Allahu taala. Tetuli mu kifo kya kusomesa ku zaka, wabula waliwo emaali eyateekwateekwa mu mateeka g'obusiraamu nti eteekeddwa okuvaamu zaka, emanyiddwa bulungi, omuli ebirime, omuli ebisolo ebirundu, abahimatul an'ami, omuli urudu tijara n'ebirala. Kakati nti emaali eyo ate erina ebbanga ng'ogyeko bino nankani ogyeko ebirime ebitundirwawo, wabula emaali esigadde yonna muntu ateeka okubeera ng'emaali eyo agirina. Tugeze omusajja musuubuzi, emaali eyo erina ekipimo kyeteekeddwa okusooka okuwera, bwe kiwera kakati n'abeera nakyo ne wayitawo omwaka n'abeerako kyajjako obusiraamu kye bwamulagira okuggyako. Kakati omuntu ono afuna musaala bamuwa emitwalo 50. Tugeze batugambye nti nno omuntu ni swabu etandikira ekipimo ekivaamu zaka kitandikira ekyokulabirako ku bukadde tugeze 5. Kakati omuntu bamuwa obukadde 2 omwezi, kati n'asaasaanyako kati omwaka gugenda okuggwako we yali badde aweera zaka nga talina ni swabu, nga talina kipimo kivaamu zaka, oyo aba takakatwako zaka, wabula oyo aba ayina kuwa saddaaka eno eya bulijjo insha Allahu taala bw'afuna omwetaavu ng'amuwa, bw'afuna omwetaavu ng'amuwa. Naye senga omusajja oyo asobola okubeera nga Allah amusaasira n'afuna omusaala gwe nga musava, nga bw'ajjako ebyetaago bye byonna n'ateekayo akasente ke ku akawunti omwaka gugenda okuyitawo nga niswabu, tugeze nti bagambye nti omuntu ekipimo atandikira ku bukadde 5 nga ku akawunti ye kuliko obukadde 5 nga kuliko obukadde 5, olwo abakkirizibwa alagirwa okuggyako zaka. Amma senga omwaka gugenda okuggwako nga talina nsimbi ziriwo ziyitiddwako mwaka ziweza bukadde buvuyina kuvaamu zaka, oyo abeera aggyibwako zaka era talagirwa kubeera ng'azigiwa okuggyako okubeera ng'awa sadaka eno eya bulijjo. Wallahu a'lamu. Ono mukadde waffe yabadde abuuza ku maali y'abafu, ng'abuuza nti musajja afudde, kayimini omukyala afudde alese bbaawe, kati bw'aleka bbaawe musajja ono naye afuna ku maali ya mukyala we, era ng'omukyala bw'afuna ku ya bbaawe, era bw'abanga afunako omusajja afuna kigero kyenkana wa naam. Kakati muganda wange, omusajja bw'abanga yakeera enkya n'awansa omukyala we mu mateeka ag'obusiraamu, n'omukyala n'abeera nga yafumbirwa omusajja mu mateeka ag'obusiraamu, kisookera ddala omukyala ono n'afa. Omukyala bw'afa ng'omukyala ono abadde talina mwana, nga talina mwana, omwana gwe yazaala ng'amuzaala mu musajja ono, oba teyamuzaala mu musajja ono, ng'omukyala abadde tannazaala, omukyala ono n'afa, obusiraamu bwalagira omusajja ono nti afuna ekimu ekyokubiri mu maali y'omukyala. Amakulu emaali bajawulamu ebitundu 2. Tugeze omukyala alese obukadde 2 ebyobugagga bya bukadde 2, omusajja ono aba ayinako akakadde kamu. Ekyo kiri bwe kityo ku musajja ku mukyala atalina mwana. Kakati ate omukyala bwabeera ng'abadde alina omwana, omwana oyo muwala oba mulenzi, obusiraamu bwawa omusajja ono bwamuwa mu maali ya mukyala we kimu kyakuna. Amakulu omusajja omukyala bw'abeera ng'alese obukadde 2, omusajja ono abeera ayinako emitwalo 5. Era obusiraamu ne bulagira omukyala ne buwa omukyala mu maali y'omusajja ng'omusajja abeera afudde, ti omusajja ono bw'abeera nga talina mwana, nga talese mwana yenna mukyalo ono oba mukyalo omulala, obusiraamu bwawo omukyala kimu kyakuna mu maali ya bbaawe. Amakulu omusajja wabeera nga alese obukadde 2, omukyala abeera afunako emitwalo 5. Ekyo kiri bwe kityo ku musajja nga talese mwana. Kakati ate omusajja wabeera nga alese omwana muwala oba mulenzi, obusiraamu bwawo omukyala kimu kya 8. Emaali bajawulamu ebitundu 8, omukyala n'abeera nga atwalako ekitundu kimu ku ebyo ebitundu 8. Ekyo yennamula y'obusiraamu ku maali y'omuntu senga abeera afudde. Musajja
oba mukyala wallahu a'lamu. Ono mukadde waffe yabuuzizza nga asaba okuteeka okutartibu ensengeka ya azikariza z'okwebaka asooserwa asembyayo eruwa. Munnanga osooka nosoma ikhlasi emirundi 3 yekul huwa allahu ahadu nosoma falaqi emirundi 3 yekul a'udhu birabbil falaqi nosoma suratu an-nas qul a'udhu birabbin nas emirundi 3 bw'omala nosoma ayatul kursiyu nosoma ne aya esembayo mu suratu bakara ziri ezimanyiddwa then nogoberezaako adhikari ezimanyiddwa ez'okwebaka wallahu a'lamu. Naam. Era mukadde waffe ono y'omu bamuyita Ibrahim yasabye okusomesa ku maali yaki okusomesa ku maali y'abafu nti kirabika abantu inshallah tebagimanyi. Omukutu gwaffe guno gwatandikwawo kutunulira aqida. Bino ebibuuzo byalekwawo olw'ensonga nti abantu tulina abayizi baffe bangi nga beetaaga okumanya ku nsonga ez'enjawulo, naye nga guno omukutu papasire khususan gweyawulidde ku kusomesa aqida. Tetunnaba kufunawo nteekateeka ya kusomesa faraidu, naye nga tukimanyi nti nno insha allahu taala waliyo emikutu emirala oba emizikiti emirala oba ewalala gy'osobola okufunira okusomesa emaali y'abafu mu bugazi insha allahu taala. Ono mukadde waffe bamuyita Kaddu Muhammadi akwata video nga bwe kyazze wano akwata video kakati mu video mo akwatiramu emikolo gy'embaga akwatiramu biki n'oluvannyuma n'akwatiramu ne gundi n'emisomo. Kakati munnange video okukwata video si mutawaana gonna, ebbanga ly'omala ng'okozesa video eyo kusobola kugasa abantu ku ddiini yaabwe. Famathalan omuntu akwata video n'akwata sheekhe ng'asomesa, kati obutambi obwo ne bugabanibwa kubanga olwaleero nti abantu beetaaga nnyo okusoma. Famathala sheekhe waffe asomesa swala ng'eriko ne tatbiqiya amaliya eriko okukola nti omuntu wanaakutama bw'ati, bw'akutama avaawo bw'ati, akka bw'ati, atuula bw'ati. Obanga sheekhe oyo asomesa kukunaaza mufu, banaazayo bati omufu, bazingayo bati omufu bamusalayo bati, ebintu ebikwatagana kusomesa abantu eddiini yaabwe, ebyo insha allahu taala si mutawaana. Ogwo gubeera mulimu omulungi gwabeera akoze era atenderezebwa. Amma ebisigadde bino abantu bye bakola kukwata simanyi mikolo gyambaga simanyi biki, ebyo ebintu bannange biruweerwa amateeka ga Busiraamu. Kakati tujja kugamba nti okukwata video kibeera haramu umuman, wabula kye tulina okugamba nti oteekwa okwawula biki by'okwata. Bwe bibeera nga bigenda kugasa abantu ku ddiini yaabwe, bantu kufunamu byakuyiga ku ddiini yaabwe, ekyo tekirina mutawaana insha allahu taala, genda mu maaso era obeera okubirizibwa. Naye bwe kibeera nga kigendamu bino bintu biralalala, simanyi kwata bagole, simanyi biki ebyo, simanyi ate gundi yafudde ate simanyi bagenda kumuziika, gwe ne bakuteekawo ng'akwata omukolo gwonna ogw'okuziika, munnange ebyo mu mateeka g'Obusiraamu tetubiinaamu era bibeera biteekeddwa oba oteekeddwa okubanga obyawula. Amakulu nti omulimu ogwo kasita obeera ng'ogwawudde n'ogussa ku kintu ekikwatagana amateeka g'Obusiraamu tegwira mutawaana. Naye kasita okitalafa, kasita ogatta n'omikisinga byonna ng'ozinga buzinzi olwo, ennamula y'Obusiraamu ebeera ejja kutunulira bulala. Wallahu a'lamu. Naam, oyo bamuyita Muhammad Kaddu bamubuuliza ekibuuzo ekyo. Kakati ono yagambye nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bamuyita Abdul Karim Matovu weiganga yabadde abuuza nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ye bannaffe yakolagananga atya ne abantu abatali tufa. Mathala yagambye nti nga bannabbidaa, yagambye nti nga abannafuusi, nga abakafiri, nga bannabbidaa. N'agamba nti tamanyi oba bannabbidaa mu bulamu bwa nabbi baaliwo, era ffe twali badde tulina kukolagana nabo tutya. Kakati muganda wange, Allah yatugamba mu Qur'an ekitiibwa ti la yanahaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tatuganye kukolagana nabo abatatulwanyisiza ku ddiini yaffe era abatatusengudde kutujja mu maka gaffe. Allah yali agamba basahaba radiyallahu anhum abo abasengulwa okuva e Makka ne bagenda e Madina, Allah tiyabagaana kukolagana nabo abatabalwanyisa ku ddiini yaabwe era basengula maka gaabwe. Allah agamba nti antabarruhum
muteekeddwa okubayisa obulungi watukusitu ilaihim n'okubeera abenkanya gye bali. Kakati eyo aya naffe tukwatako nti omuntu yenna wadde nga si musiraamu ebbanga lyamala nga tavaamu bikolwa birwanyisa ddiini yaffe, tavaamu bikolwa bitunakuwaza, tukkirizibwa okukolagana ne mu nkolagana ey'okumulongooseza n'okubeera abenkanya gyali. Naye ebbanga lyamala nga avaamu ebikolwa ebitulwanyisa ku ddiini yaffe, ebitukyokooza, ebitutawaanya ku busiraamu bwaffe, olwo enkolagana eyo ebeera ekyukamu. Aya eyo omubaka Muhammad ze zimu ku mbeera kwe yatambuliranga. Kakati eno embeera ey'abantu abazuula mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, baulama batugamba nti tulina okutunya ekipimo kya bid'a omuntu oyo gyakola. Omuntu bwe kibeera nga bid'a gyakola gayiro mukaffira nga tekaafuwaza mutemu gya mu busiraamu, bid'ati entonotono ezo insha Allahu ta'ala tukkirizibwa okulekawo akaguwa akatuyunga ku ye tusobole okumujja ku bid'a eyo, wabula kasita tulaba ng'agigaaniddeko ng'agaanidde ddala, olwo omukulembeze waffe akkirizibwa okulangirira nti gundi yakoowolwa okuva ku bid'a eyo n'abeera ng'agaana. Olunaku olumu nali mpisa amaaso mu kitabo ekimu nensangamu stages mwe tuyita okusenguka mu nabid'a. Baulama bagamba nti estage esooka omuntu oyo akoowoolwa, tusigala nga tuli naye mpola kumulaga bid'a eyo, wabula senga agaanira ddala ekintu ekyo n'akifuula nti kya mu busiraamu, nti era ffe abakimujjako ffe bakyamu, nga bwe nawulidde omusiraamu omu wano yayisiza fatwa gye siwuliranga nako ng'eriyo omumanya agyogera nti okusenguka omuntu azuula mu ddiini nti gwabeera akikoze naawe obeera okoze bid'a. Eyo entegeera nfu. Senga omuntu ayitibwa n'agambibwa okuva ku bid'a n'agigaanirako n'agitwala nti ddiini n'ayanjurizibwa obujulizi bwonna n'agaana, oyo aba afuuse mujeemu bujeemu, oyo tulagira okubeera nga tumusenguka ne tumukyayira ddala olw'ensonga ti aba alemedde ku kintu ekimulagiddwa nti si kya mu ddiini, ye n'akisigala ng'akifudde nti kya mu ddiini. Kati so omukadde wange nti mu mateeka g'obusiraamu omuntu bw'abeera nga mukaafiri nga tatulwanyisiza ku ddiini yaffe, kye tulina okukola ki? Bututunuulira embeera gye tuwangaalamu naye. Bw'abeera nga tatulwanyisiza ku ddiini yaffe, tavaamu bikolwa bityobola ddiini yaffe, tumuleka insha Allahu ta'ala mu kitundu kyaffe mutuwanga lyoba oliawo n'abaako byatukopako, Allah bawe mwagaliza obulungamu n'alungama. Wabula bw'abeera nga atulwanyisa ku ddiini yaffe, olwo Allah atuganye okubeera nga tumusembeza. Mu ngeri y'emu butadde omuntu akolera ku bintu ebizuule mu ddiini, ekizuule ekyo mu ddiini kigeraageranyizibwa. Bwe kiba nga kinene ddala nga kimujja mu busiraamu, oyo tetumusemberera. Ono akola ekitono insha Allahu ta'ala alagibwa nti kyokola kikyamu si kya mu ddiini, wabula kasitaagaana tuba tulagirwa kumusenguka waba tewakyali kitugatta naye. Wallahu a'lamu. Kakati ono mukadde waffe yabadde abuuza nti asoma Qur'ani agisoma mu Luzungu, wabula balituuka okumwanjulira Qur'ani yeeyo mu kabuliye, bagenda kugimwanjulira mu lulimi ki, mu Luzungu oba mu Luwarabu. Ekisooka kiri kyennyini sijja kukigendako kya kwanjula Qur'ani mu kabuli omuntu afudde Luzungu Luwarabu, wabula kye tulina okwogerako wano insha Allahu ta'ala kye bayita okusoma Qur'ani kitegeeza okukwata Qur'ani eyo gy'olaba ebigambo ebyava mu ggulu ne biyita ku lulimi lwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugeze nti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paka sura gyekoma ne sura endala ng'osoma ebigambo ebyo byasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Eyo Qur'ani gy'osoma Nabbi gyagambako nti omuntu abeera asomye harufu emu afuna 10. Kakati omuntu bw'akwata Qur'ani n'agivunula mu Luganda n'agiteekawo nga ya Luganda era oba mu Luzungu oba Luswayiri, kati omuntu abeera akutte ebigambo ebyo n'abisoma mu Luzungu oba n'abisoma mu Luganda oba mu Luswayiri, aba asomye makulu ga Qur'ani saaba tasomye Qur'ani. Kale no munnange obeera okubirizibwa insha Allahu ta'ala bw'oba oyagala okufuna empeera z'okusoma Qur'an, oba oteekeddwa okukwata Qur'an ogisome eyo yennyini yaka ku Nabbi Muhammad Luwarabu lwayo insha Allahu ta'ala feyo oluyige ogisome Qur'an egyogenda okufunamu empeera. Songa bw'obeera nga osomye luno amakulu gano, tugeze osomye aya togitegeera mu Luganda mu Luwarabu lwayo, n'ofuna tafsiri gye bayita tarujuma eyo, n'osoma ekigambo eky'Oluganda oba eky'Oluzungu n'okitegeera, n'ofuna omugaso gwakyo oluusi n'okikolerako ng'oba oli awo olukolerako olwotali kikoleddeko nga obadde tokitegedde, ofuna bulungi nnyo empeera olw'ekyo. Amma okufuna empeera za Qur'ani nyini ti Qur'ani tilawatan, oteekwa kusoma Qur'ani yaka ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam Warabu lwayo. Era nitubeera nga tukubiriza abaganda baffe bonna gye muli abaami n'abakyala okufaayo okusoma Qur'ani. Ebeera ayibu nnene, bubeera bukendeevu bw'amaanyi, kamogo kanene ku musiraamu
okubeera nga tomanyi kusoma Qur'an songe ebintu ebisigadde abantu bafaayo kubiyiga bulijjo ne babiwa obudde. Kati insha Allah taala yenna ayagala kusoma Qur'an ayina kuyiga kusoma Qur'an olwarabo lwennyini olwakakumbaka Muhammad alayhi salatu wasalam. Ye Qur'an erimu empeera era ye Qur'an omuntu gyagenda okusasulamu Allah gyagenda okusasulamu omudduwe ku yauma alqiyama nga bwe kyajja mu ahadithi nyingi. Mukulu lwosoma hadithi yonna ng'eyogera ku kusasula omuntu obulungi bw'okusoma Qur'an olina kutegeeramu nti Qur'an yaka ku mubaka Muhammad alayhi salatu wasallam warabula lwennyini so si okusoma ebigambo ebyavunula Qur'an ebyo empeera ofuna za kutegeera makulu ga bino naye nga tobalwa nti ofunye empeera y'omuntu asomye Qur'an. Wallahu a'lam. Ono mwanyi naffe yabuuza nti senga mukadde we abeera afudde nga si musiraamu kakati nga ye mwana yekkaali waayinawo kasente kakati akkirizibwa okumugulira ebyokuziikwamu okugeza ng'ekeesi okugeza nga ebintu bwe biti ebiziika omuntu amakulu okola kuziika kwe naki. Munnange ekisookera ddala mukaddewo okubirizibwa nnyo okumulwanako biidhinillahi taala mu ngeri bbiri, mu ngeri y'okumusabira ng'akyali mulamu nga tannaba kufa ne mu ngeri y'okumutuukirira bulijjo omwanjulira obulungi bw'obusiraamu ebbanga lyonna biidhinillahi taala. Omuntu yenna ayagaliza mukwano gwe mukadde we muganda we muntu we yenna ow'okumpi gwayagaliza obulungi gwayagaliza okufa okulungi gwayagaliza okuziikwa nga wakitiibwa oteekwa kumwanjulira buyisiraamu nga tannaba kufa n'abukkiriza. Naye omuntu yenna kasitaafa munnange aba takyalina kitiibwa kyonna mu mateeka g'obusiraamu ne bw'abeera nga abadde ani kasitaafa nga si musiraamu aba takyalina kitiibwa kyonna. Mukadde we okubirizibwa kumulongoosereza nnyo ng'akyali mulamu sembere waali naki omwanjulira obusiraamu abeere ng'abutegeera musabire Allah amulungamire. Kasitaafa aba takyalina valo yonna mu busiraamu. Kakati kino olina okitegeera mu ngeri bbiri. Engeri esooka nti waliwo engeri eyateekwawo obusiraamu gye bwatuwa ng'eyeeziikwa mu basiraamu. Famathala nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti albasu min thiyabikum albayad, mwambalenga engoye zammwe enjeru, fa innaha atharu wa atyabu, era engoye ezo zezisinga obutukuvu era zisinga okubeera ennungi. Wakafinu fiha mautakum, era muziziikengamu abafu bammwe. Nti fe abasiraamu tulina engoye zetwakubirizibwa okuziikwamu. Omusiraamu dirwaziikibwa mu lugoye olw'ekkali endala nga tetufunye lweru. Kakati omuntu oyo bw'afa tokkirizibwa kubeera ng'oteekawo olugoye olweru aziika omwo kubanga olwaffe lwa busiraamu. Ekyokubiri enzikiriza yaabwe eri eyinza okubeera nga balina kye batwala nga kyekyokuziikwamu kyabwe ng'enzikiriza ekyokulabirako ng'essanduuke. Buli lw'okwata ssente n'ogula essanduuke ne bamuziika mu ssanduuke omwo oba otegeeza nti okakasizza amazahabo gaabo nti nabo bali ku kituufu ky'obuddeowo ekimu ku ntegeera yaabwe ekitiibwa. Kakati okola oti ekisookera ddala nti bwe waba era nga tewali ebimu ku ngoye ze tugeze talese ssuuka talese lugoye lunasobola kumuzingwamu, ofunayo olugoye olwa bulijjo oluli olwa bulijjo. Bwe kibeera nga gwoliwo ofuna olugoye lwonna olwa bulijjo n'obeera nga oluwaaya aziika omwo nga boolaba mu bulamu bwa Nabbi Muhammad. Omusajja oli omunanfusi yajja nafa bamuyitanga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Kati mutabani wa Abdullahi najja ewa Nabbi n'amutegeeza. Kakati Nabbi n'akwata olugoye lwe. Nabbi yalinawo olugoye. Nabbi teyalagira kumugulira sanda wabula Nabbi n'akwata olugoye lwe. Kimanyiddwa nti omunnanfusi ye muntu alaga kungulu obusiraamu nga munda bukafiiri. Nabbi n'akwata olugoye olwali awo n'alukwata n'aluwaaya azinga omwo. Kakati nti naawe bwe kibeera ng'ono mufuuwo abadde talina oba talina ssuuka oba talina ki, kkirizibwa okufuna ekigoye kyonna kyonna ekitali kya kitiibwa n'aziika omwo. So towaayo ngoye ziziikwa mu basiraamu ate towaayo togula lugoye luyimirizaawo njikiriza tugeze ya kikafiiri ya kirokole ya kikulisa oba kikatuliki olwoba okakasiza enkola yaabwe. Kati ofuna ekigoye kyonna ku bigoye ebyo ebiri awo oba mu ngoye ze zennyini oba gw'olinayo essuuka ye yenkadde n'ogiwaayo n'abeera ng'aziika omwo. Wallahu a'lamu. Ono mwaji naffe yabadde abuuza ku ntegera ya aya eri mu suratu al-Insan nga abuuza nti essuula eyo amakulu gaayo etegeeza ki munnange. Kakati essuula eri mu suratul Insan aya 19 Allah yagamba tabaraka taala inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wama tashaa'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima. Aya etegeeza ki? Ekisooka inna hadhihi ay as-sura maw'idha lil alamin. Allah yagamba inna hadhihi tadhkira kitegeezaamu timazima ddala sura eno suratul Insan
maw'idha lil alamina kyakubulira bitonde. faman arada al khair li nafsihi oyenna yagaliza omwoyo gw'obulungi fi dunya wal akhirah wano kunsine kunkomerero ittakhadha bil imani afuru bukkiriza wattaqwa n'okutya Allah tabaraka wa taala tariqan ngali kubo lyateekwa okukwata yusiluhu ila maghfirati llahi ngali ligendo mutuusa okusonyiwa kwa Allah wa ridwanihi n'okusiima kwe. wama turiduna amuran min al umuri mwa abantu temwina nsonga yonna gye mwagala mu nsonga illa bitaqdiri llahi okujjako nga ebaawo lwakugera kwa Allah tabaraka wa taala wa mashiatihi nakwagala kwe. inna allaha kana aliman Allah tabaraka wa taala okuvedda amanyi bi ahwali khalqihi embeera z'ebitonde bye. Kati ayo kyetegeezaamu ki nti tewali kintu kyonna kisobola kubeerawo ng'omuntu ayagadde kibeerewo okujjako kibaawo olw'okwagala kwa Allah tabaraka wa taala n'okusalawo kwe. Tewali eyo aya kyetulagamu nti tewali kintu kyonna kisobola kubeerawo kisobola kubeerawo ng'omuntu ayagadde kibeerewo okujjako kibeerawo lwakugera kwa Allah tabaraka wa taala wa mashiatihi na kwagala jalla jalaluhu kabubeere bulungamu oba ekirala nga seekyo. wallahu a'lam. Era mwanyinaffe n'abuuza nti senga abeera afunye ekimutawanyiza mu swala naki nekimwetaagisa sujudu sahawi. Kakati bw'aba avunamye sujudu sahawi eyo kuvunama okwokwerabira asoma dhikiri ki azikari zennyini ezo ez'omuswala zewabadde okozesa obwedda ng'osaala munnange z'oleeta. Tewaliiwo dhikiri ndala eyawulidde okujjako ezo ezimanyiddwa ez'omuswala. wallahu a'lam. Khadija Adamuzi abeera Riyadhi. Naam. Kakati onagamba nti okulongooseza ekibuuzo kye kyabaddemu ebigambo bingi oluusi mulemu okufunza bannange ebibuuzo. Kakati ne tujjamu bujja kyewabadde ogezaako okulaga yabadde mu bigambo bibyo n'ebyakulembedde ng'abuuza nti okulongooseza mukadde okulongooseza abakadde naye nga talina bujulizi kwasinzidde. Tugeze tawulirangako mu busiraamu nga basomesa ku bulungi bw'okulongooseza abakadde. Kakati ye n'abeera ng'abalongoosereza n'abasaba bannange mu nsonyiwe naki akhiran oluvannyuma gye byagenda okuggwera agenza okwesingana ng'ekikolwa kyennyini kyeyakola kikwatagana butereevu n'amateeka g'obusiraamu. Teyazuula mu ddiini tewazuula mu ddiini munnange. Era omuntu yenna omuntu mulamu bw'atyo bw'asuubira okubeera. Omuntu yenna alimu amagezi agategeera asuubira bulijjo okulongoosereza abakadde be okulongoosereza abaganda be okulongooseza abantu bonna okutwaliza awamu kubanga ombaga yagamba nti wa khaliqin nasa bi khulqin hasana kolagananga n'abantu bulijjo n'empisa nga nnungi. Ekyo kikolwa kye wakola munnange kirungi nnyo era Allah akuwemu empeera insha Allahu taala tekiina mutawaana gonna. Era n'addamu n'abuuza munnaffe ono nti nno omuntu yenna bw'asomeddwa ng'okwaziina kuwedde afuna bulungi ki. Omuntu oyo nabbi yamugamba alayhi salatu wassalam omuntu asomeddwa omuntu abeerawo n'awuliriza omwazinyi ng'ayaziina omwazinyi nga kyamalanga kyaddamu paka bw'atuuka ku hayya ala ssala n'agamba la hawla wala quwwata illa billah. Kakati bw'amaliriza ekyo n'asomeddwa omubaka gye yayigiriza yabuuzizza nti afuna bulungi. Omubaka yagamba nti obulungi bw'afuna aba ayingidde mbantu omubaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam bagenda okweza ku yawma al-qiyama bwe bulungi bw'afuna insha Allah taala. Mpozi n'ekirala kyasobola okufuna nga kimaanawi aba afunye obulungi bw'okugondera nabbi Muhammad kubanga tewali bulungi bannange businga musiraamu bw'afuna businga kugondera mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Era tulina okufaayo nnyo bannange kulanga buzikiri yonna yasomesebwa nabbi Muhammad nti bwe mubeera wano mukole kino bumala mukole kino insha Allah taala mugambenga kino mwazikari oba mu dduwa kikulu nnyo insha Allah taala kyekwateko bw'okyekwatako kirimu obulungi wakadhalika n'obulamu. Yagambye munnaffe ono nti mukama we yagenda okukola hijja bwe yatuuka okukola hijja abaakola tawaafu n'amujjukira n'ajjukira ono era n'amwagaliza okubeera awo naye nti senga mu kiseera ekyabadde awo. Kakati ate nga ye ekirowoozo kye kigamba nti ayagala kugenda kukola hijja ng'amaze okuyingira mu bufumbo. Ekyo kyali n'ekyo tekikendeeza ku mpeera ze munnange. Kimanyiddwa nti ekimu mu busobozi omukyala bw'ateekeddwa okubeera nabwo ng'agenda okukola hijja ateekwa okubeera n'omu ku bantu be ayima ateekwa okubeera ng'agenze ne bbaawe
oba nga agenze ne kitaawe oba ne mwannyina oba omu ku bantu bab'eŋŋanda. Ekyo kye kimu ku bawulama kye bagamba nga bakijja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti omukyala kimu ku baba ku busobozi bw'omukyala n'ekyo kiteekeddwa okubaamu. Kakati bwe kibeera nga tolina busobozi bugenda kupakira muntu, oli mukyala toli mufumbo, mu ngeri endala nga tolina busobozi bugenda kupakira gw'olina genda naye noga ati inshallah taala nze kanindeko olw'okugondera ekiragiro kya Nabbi Muhammad ekigaana omukyala okutambula okujjako ng'ali ne bbaawe oba ng'ali n'oluganda inshallah tolina mutawaana gonna, era wonna woofunidde obusobozi inshallah taala n'ogenda empeera yo gifuna. Era mu ngeri endala ne bw'obeera nga tofunye nga togenze olw'obutaba na busobozi obwo inshallah taala tovunaanwa nti lwaki tewagenda, olw'ensonga Allah yagamba tabaraka wa taala mu Qur'an ekitiibwa nti ng'ayogera ku kigambo kya hijja yatugamba Allah tabaraka wa taala nti man istataa ilayhi sabila, hijja eteekeddwa okukolebwa oyo alina obusobozi obumutuusaayo. Kati ekimu ku busobozi obuteekeddwa okuba n'omukyala ateekwa okuba ng'alina obusobozi ye yennyini obumutuusa n'obusobozi bw'okubeera ne dhu mahrami, n'okubeera ne imma baawe oba kitaawe oba mwannyina oba omuntu yenna ku bantu baaba okumpi. Kakati munnange tofuna mutawaana gonnamu ekyo inshallah taala. Kiri kyewakonyeeko ekyokuvunira zikaari nga bwesoma inshallah kiwanvuko naye tujja kyo obudde inshallah taala tuzibeere nga tuzivunira inshallah taala. Wallahu a'lam. Tusaba Allah tabaraka wa taala bannange byetwogeddeko abeere nga atugasa nabyo obukendeevu atusonyiwe Allah tabaraka wa taala. Twebaziza abakadde baffe ababuuzizza, tusaba Allah abeere nga ekyo kyetuwanukudde kikwatagana n'amateeka g'Obusiraamu, ekyo ekitakwataganye nago inshallah saba Allah abeere nga akisonyiwa era abeere nga akisangula mu bwongo bwaffe. Tugezaako okwetegereza ne twetegereza obujulizi ku nsonga z'Obusiraamu naki bugamba ki, era tugenda okubagamba bye tubagambye tubeera tumaze okubyetegereza nga biinako n'obujulizi obubiwagira. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mukadde waffe ono yabuuzizza nti lwaki twaziyizibwa okumenya amakanisa ng'ate amakanisa ago gabeeramu okukola shiriki amakulu, okusaba ebitali Allah, okugattako Allah n'ebintu ebirala. Munnange ekintu kino kiwanvu ddala, wabula Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba nti al-kanaisu thalathatu aqsam, ti amakanisa galimu emiteeko esatu. Yagamba nti omuteeko ogusooka man la yajuzu hadimuhu, man la yajuzu ma la yajuzu hadimuhu, wabaawo amakanisa nga tegakkirizibwa kumenyebwawo. Ne omuteeko ogwokubiri ma yajibu hadimuhu, ne amakanisa nga go kikakata okugamenyawo. N'omuteeko ogwokusatu ma yaf'alu almuslimuna fihi al-aslahu, naga amakanisa ngi abasiraamu kye babeera bakoze kugo kyekisinga okubaamu obulungi oba okulongoosa. Na teeko ogusooka nti amakanisa agatakkirizibwa kumenyebwawo ge makanisa ago embaka ge yagaananga abasahaba nti mugamenyawo. Famathalan tiwalingawo amakanisa agalinga gazimbibwa edda ku mirembe gyaba abantu abalina enzikiriza entuufu. Kakati amakanisa ako nga tegaali mu shiriki na kibagazimbira ku musingi gwa ikhlasi, olw'ensonga nti ge gaali nga amasinzizo gaabwe. Kakati basahaba ba Nabbi Muhammad bwe bagendanga mu bitundu ebyo okubeera nga babiggulawo, Nabbi yabagambanga nti amakanisa ago temugamenya, mugalekeewo. Lwaki? Olw'ensonga nti abantu bano baalinga balina endagaano gye baakolanga ne basahaba amakulu, nti ekyalimu nti baalinanga endagaano gye baali baakola n'Obusiraamu. Obusiraamu senga buguddewo ekitundu ne wabaawo bano abatanaba kubukkiriza, wabaawo ebintu ebirikwawo. Kati ekimu ku byalekwawo mwalimu amakanisa. Kati kibeera nti amakanisa agasooka gatakkirizibwa kumenyebwawo geega amakanisa agaabo betubeera tukoze nabo endagaano, ekyokubiri nga amakanisa makadde gadda agogo tetukkirizibwa gamenya. Omuteeko ogwokubiri ma yajibu hadimuhu, geega amakanisa getukakatwako okumenya gegaluwa, geega amakanisa agazimbiddwa oluvannyuma agazimbiddwa tugeze eggwanga lya Busiraamu, tugeze eggwanga lyaffe nga Uganda lyonna liri wansi wa Busiraamu. Kakati bano bamushirikuna ne bajja ne bazimba mu kitundu ekyo ekkanisa. Ekkanisa weetegeerekekeddwa tuba tulina okugimenyawo n'evaawo. Engeri eyokubiri
nga tulwanye bulwanyi ne tubasinga amaanyi tuba tukkirizibwa okumenyawo amakanisa ago ddala ne gasaanawo kasita tubalwanyisa ne tubasinga amaanyi nga tewali ndagaaniro wakati waffe nabo olwo amakanisa tugakoonako ttaka. Omuteeko ogwokusatu ma yafaalu almuslimuuna fiihi al-aslahu, n'ekyo abasiraamu kye bakola ku makanisa ago nga bali kyekisinga okubaamu obulungi. Mu ngeri ki? Tibayinza oga nti amakanisa gano tugaleke, ekisookera ddala tulina obwetaavu bw'amayumba. Okitegedde bulungi? Temwerabira nti ekkanisa bw'ebeera awo ng'ezimbiddwa ne tugijjamu bannannyiniyo tukkirizibwa okugifuula omuzikiti. Kyajja mu basahaba bannabbi abaggulawo eyo Damashiki eyo, bajja ne basanga essinzizo erimu nga yali kanisa nga nnene, ne bakola n'abakafiiri baamu endagaano, ekkanisa ne bagyawulamu ne bagiteekamu nga bona okuba plywood mu makkatikati awo, ne babagamba nti mwe mujja kusinziriza ngeri eno paati yaffe. Amakulu ekifunwamu ti abasiraamu bakkirizibwa okulekawo ekkanisa bange nti mu kitundu muno temuli na muzikiti gonna. Kakati eno ekkanisa yebeefuuka omuzikiti nga basonga kibula wekiri nti ekibula kiri wano nga bagijjamu shiriki bifaananyi bibadde nga abasiraamu bakkirizibwa okugisaaliramu. Kati amakulu nti senga abasiraamu bakiraba nti ekkanisa eyo esobola okukola omugaso, tukkirizibwa okugirekawo n'ebeera ng'egasa abantu. Nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la takunu qiblataani bibaladin wahidi. Eyo hadithi nabbi oluvannyuma yajogerera basahaba nga Umar ibn Khattab n'abalala basigadde ba Harun ar-Rashid wa Umar ibn Abdul Aziz gye basinzirako okumenya amakanisa. Oluvannyuma lw'ebyo nabbi yagamba nti la takunu qiblataani, tebibeera bibula bibiri, tebubeera bwolekero bubiri bibaladin wahidi, mu nsi emu. Amakulu temubeeramu muzikiti nga tugamba nti guno gwe muzikiti gwaffe twolekera Makka nga tusinza, ate mubeeremu n'ekkanisa. Eyo hadithi baulama bagamba nti oluvannyuma lwa nabbi okwogera ekigambo ekyo kyali kijjawo ekigambo kiri ekyakulembera nga kitugaana okumenya amakanisa. Ne bagamba nti n'olwekyo kasita tufuna omukisa ne tutwala eggwanga lyonna ne tulikwata ne litandika okubeera wansi w'obusiraamu, tuba tetukyakkirizamu kanisa yonna. Era ojja kukyesiŋŋana nga Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yagamba naibu we eyali abeera Yamani eyo, n'amugamba nti menye kanisa eyali mu kitundu ekyo mu bibuga byonna. Yagamba nti menye kanisa allati fi amsari almuslimina, ezeziri mu bibuga byonna ebiri eby'abasiraamu. Kakati mu kibuga Sanaa ekiri eyo egindi Yamani mwalimu ekkanisa, n'abeera nga omusajja yagikwata oyo radiyallahu anhu n'abeera nga agimenya. Era Umar ibn Khattab yalagiranga abasahaba okumenya amakanisa. Kati sebo nti kanisa tukkirizibwa okugimenyawo mu mbeera yonna olw'ensonga nti ekyo mbaka Muhammad yasooka n'akigaana. Ibn Taymiyyah yagamba nti amakanisa gaawulwamu emiteeko esatu, n'agamba nti amakanisa amakadde ag'edda amaka ge yagaana okumenya ekyo hukumu yasooka gasigalewo. Omumuzingiramu n'amakanisa agawo be tubeera tukoze nabo endagaano nga tebannasiramuka naye nga tubasuubira okusiramuka, naye gabaako amateeka agagafuga kisaagala genda musaawa eno. Omuteeko ogwokubiri ge makanisa nga tulina okugamenyawo ago ge gabeera gazimbiddwa mu kitundu nga mwetuli dawula y'obusiraamu yeeramulawo. Kakati ne bajja ne bazimbawo ekkanisa, oba amakanisa agaabo babeera bawambiddwa n'amaanyi galina okumenyebwa. Pozi n'ekkanisa ezirekwawo olw'okusalawo kw'abasiraamu ne bagamba nti atugalekewo tujja kugira tusulamu oba okulundiramu embuzi zaffe oba okusaaliramu. Kati obusiraamu tebukigenda. Olw'ekyo obukadde wange nti ekyo kyali kiragiro okuva ku mubaka Muhammad, wabula nti kiriko ebigambo bingi. Naye kati mu kiseera kino olwaleero tewali kanisa yonna ekkirizibwa kulekwawo olw'ensonga nti ekyo ekiragiro kyaliwo mu bulamu bwa nabbi Muhammad. Oluvannyuma ne kibeera nga basahaba bakifuna mu nfuna endala, era amakanisa mangi ne gabeera nga gagenda gamenyebwawo. Wallahu a'lam. Ono munnaffe yabuuzizza nti senga abeera agenze okusaalira omufu n'asisinkana nga takibira ezimu nga ziwedde, kakati n'ayingira mu ssala, akola atya? Naam, Aisha radiyallahu anha olunaku olumu yajja n'agamba nabbi nti ya Rasulallah, inni usalli ala aljanazati, nze nsaalira amakulu omufu, wa yukhfa alayya ba'du takbirat, kati takbira ezimu ne sizuulira amakulu nga bolaba ti abakyala babeera mabega, kati abantu bayinza okubeera nga bangi ddala eri, kakati nga ye ali mabega, takbirat ezimu taziwulira. Kati Aisha yagamba nabbi ti inni usalli ala janazati, nsaalira omufu naye wa yukhfa alayya ba'du takbirat ezimu ne zinneekwekako ne sizuulira amakulu. Qaala nabbi n'amugamba nti ma sami'ti fakabiri, eyo takibira gy'obeera owulidde naawe giddemu, wama faataki fala qadaa alayki, makulu neyo gy'obeera towulidde
gireke insha Allah taala jo eyebere kuiseko notajulia gireke obeera toliwa na kuliwa kakati ekigambo ekyo hadithi eyo sahabi gwe bayita Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ni Hasan al-Basri ni Ayyub as-Sakhtiyani ni Imam al-Awza'i basinzira ku hadithi eyo ne bagamba nti nno omuntu yenna abeera ayitiddwako takibira ezimu la yaqdi ma fata min takibiri takola ki taliwa mu ekyo ekiba kimuyiseeko mu takibira wabula kyakola ki wayusallimu ma'a al-imami imamu bw'atoola salam nawe ng'otoola waqala imamu Ahmad ibn Hanbal idha lam yaqdi lam yubali kyamakulu omuntu ono abeera taliye takibira aba tayina tafaayo tabakulu kyakyanji kutafaayo kitegeeza kyekyo ti omuntu yenna bojja nosanga famathala takibirati sinya kale oba okusingawo nenge ezathabata ezanywera zalinnya kakati senga obeera ngoze nosiŋŋaana nga abasiraamu bali mu kusaalira mufu kakati bagenzeko takibira bbiri takibirati bbiri naawe yingira oleete bbiri esigaddeyo imaamu bw'atuuka okusaala bw'atuuka okutola salaamu naawe ng'otola salaamu la qadaa alaika toliwa takibirati ezo nawakubadde ng'abamu bagamba nti bw'oba osobodde olw'okwagala okusabira ku munno naki osobola okgenda n'omusaalirirako wali kuba kikkirizibwa okgenda okusaalira omuntu w'abeera aziikiddwa n'olwekyo ssebo nti naye ng'ekyathabata nabbi yagamba Aisha radiyallahu anha nti fakabbiri beera ng'oleeta takibira eyo gy'obeera owulidde wama faataki ate ezo takibira eziba zikuyiseeko fala qadaa alaiki toyina kuziriwa amakulu beera nga tusallimu ma'a imamu atola salamu naawe ng'otoola tewali mutawaana gonna insha Allah ta'ala makulu tobonaabona nakwongerako bw'oba osobodde kuleeta takibira emu nga gy'osanze insha Allah beera neeyo oba osobodde kuleeta bbiri beera neezo insha Allah tewali mutawaana wallahu a'lam. Muganda ffe yabuuzizza waliwo omukyala ayinza okubanga mukyala yabuuzizza nti ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omuntu gwe bayitanga Ayman yagamba nti yaani oyo era ekigambo Ayman kitegeeza ki kisookera ddala tetukakatwako tekitukwatako nnyo kumanya mannya nti n'erinnya litegeeza ki naki agamanya mu bigendo tubuuzibwa ku busiraamu bwaffe tebagenda tubuuza makulu g'amannya eyamanyibwa mu bulamu bwa Nabbi Muhammad sahabiya bamuyitanga Ummu Ayman yaluwa taata wa Nabbi Muhammad gwe bayitanga Abdullah bwe yafa ekimu ku byobugagga yaleka omuzaana bamuyitanga Ummu Ayman yali muwala muddugavu abamu bwe bagamba bahulama kakati omuwala oyo yasigala waawo Nabbi bwe yakula n'amusangawo omuwala oyo era mumanyi abamu ku bakyala abana abayonsa Nabbi ne Ummu Ayman yayonsa ku Nabbi kakati Nabbi n'amuta n'amujja mu buzaana nga takyali muzaana kubo yali akuze nga kyabugagga kye Nabbi n'amujja mbuzaana bwe yamujja mbuzaana kakati Nabbi bwawasa Khadija yalina omuddu we gwe bayitanga muddu we bamuyitanga Zaidu ibn Haritha radiyallahu anhu kakati Khadija n'akwata ebyobugagga byonna n'abissa mukono gwa Nabbi byobugagga byassa mukono gwa Nabbi mwalimu ne Zaidu kakati Nabbi n'ata Zaidu n'amujja mu buddu bwe yamujja mu buddu n'amufumbiza Ummu Ayman bwe bafumbirwanga ne Zaidu ibn Haritha kakati ne bazaala omusiraamu gwe bayitanga Usama ibn Zaid ibn Haritha radiyallahu anhuma Ummu Ayman yali mukyala bambi radiyallahu anha yawangaala emyaka mingiko Nabbi yafa n'amulekawo era mujjukira nti omubaka bwe yamala okufa Abubakar ne Umar bagenda ewo okumulambula ne bamusiŋŋaana ng'akaaba ne bamukaabirako ne bamubuuza ekimukaabira naga nti munnange nkaaba olw'ensonga nti obubaka bukutuseewo tebukyava mu ggulu kwokka olw'ensonga nti abadde akwako obubaka afudde kakati erinnya eryategeerwa bamuyitanga Ummu Ayman radiyallahu anha ye mukyala yali muzaana wa Nabbi makulu Nabbi yamufunanga ekyobugagga okuva mu mali ya kitaawe Nabbi n'amuta n'ava mu buzaana n'amufumbiza n'awangaala n'afiira mu busiraamu era aziikibwa Madina radiyallahu anha. So kino ekyokubuuza erinnya litegeeza kyekyo si kikulu munnange ekikwatako kwe kutegeera ebyo ebisobola okuyambako okuzimba obukkiriza abo n'okubunyweza. Waliwo yabuuzibwa ku kigambo ky'abaana abato ennaku zino abafuusa abangi mwana abeera muto naye ssebo nga yamusaasira n'asoma Qur'ani bulungi nnyo osanga nga mwana muto myaka 5 emyaka 6 oluusi n'esatu naye nga Allah yamugondeza Qur'ani n'ebirala bigambo bya Nabbi kati abamu bagamba nti ekyo si kyamagero munnange naawe kennyini ekyo osobola okukikwata ku mwana wo osobola okukikola ku mwana wo kubanga mbaka yatugamba nti omuntu ekyo kyotadde ku bwongo bw'omwana omuto obanga awagadde ku jjinja naye ate ekyo kyotadde ku bwongo
omuntu omukulu obanga wagadde ku funfugu. Kakati omwana omuto ekyo kyonna ekiba kizze ku bwongo bwe ne bakiteekako nnyo omulaka ekyo kyekisinga era kyekyangu okukwata ku bwongo bwe ne kibeera nga kinywerako insha Allahu taala. Era ekyo mwe bimwalabyeko bye bitono, naye ffe abatera okuyisaako amaaso mu bitabo tulina baulama betusomako n'osiŋŋaana nga yagenda okweza emyaka 4 nga Qur'an yonna amaze okugikwata ng'eri mutwe ng'agikwatira ku nnyina. Olwo alimu omu gwe nasomako, nali nsoma ebyafaayo by'obusiraamu engeri gye basaasana mu Afirika, nasomako ku alimu omu yali musajja mu Ethiopia edda nga yakwata Qur'an nga wa myaka 4 naye nga yagikwatira ku nnyina mpola mpola bw'atyo inshallah mpola mpola. Kakati munnange nti ekyo si kyamagerwa inama, ekyo kibeera ekyabo ababeera bafuddeyo okulaga abaana baabwe obusiraamu n'okubakubiriza bulungi inshallah taala mpola mpola. Omwana nakeera enkya nga Allah amugondeza Qur'an sobodde, hadisi za nabbi nga sobodde, era tubeera nga tukubiriza buli gy'abasiraamu okufaayo ennyo okulaba nga musomesa abaana ba mu busiraamu nga bakyali bato inshallah taala, ng'obwongo bukyasobola okukwata ebintu ne binywera era nga busobola okubijjukira. Kale asooka anyweze ebinywedde inshallah taala, amakulu n'obukulu bwabyali butegeera nga atuuse ku magezi agategeera, obwongo bw'omwana bubeera bukwatanye. Kati ekyo temukitwala ne mukemebwa ne mulowooza nti kyamagero, wa innama nti ekyo mubaamu obwongo bw'abantu Allah bwe yagonza nga bukwata mangu ebintu nga bulabika. Ekyo si kipya. Nabbi yatuma sahaba gwe bayitanga Zaid ibn Thabit, yamutuma okugenda okuyiga Oluyudaaya, nabbi asobole okumutuma agenda akola eddawa. Kye bayita maharatu lugawi, kitegeezaamu omuntu okuyiga olulimi, okulusoma, okulwogera, okuluwandiika n'okuluwulira. Kati Zaid ibn Thabit n'agenda n'atuula Mbayudaaya esabbiiti 2 nga bwe kyajja byafaayo, agenda okudda nga Oluyudaaya alutegedde bulungi nnyo nga tewali kigambo kimwekwekako okujjako ng'akimanyi. Wabaawo abantu Allah bwe yawa obwongo nga bukwata nnyo, asobola okubeera imma nga muntu mukulu oba nga mwana muto, ama bwe kituuka ku mwana omuto ate ekyo kibeera akthar, olw'ensonga nti obwongo bubeera tebunnaba kufuna waasiwaasi wakyo ne kiri insha Allahu taala. N'olwekyo ekyo si kyamagero wa innama, ekyo kibeera Allah engeri gy'aba agonzezzaamu obwongo bw'omuntu n'engeri gy'abeera afiiriddwako okuyingizaamu ensonga ezo insha Allahu taala. Tusaba Allah abeere nga atugasa ne bannange, abeere nga atusonyiwa byonoono byaffe n'ensobi ze tukolera mu bigambo bijalla jalaalu ng'abantu tusobola kulona bukendeevu nyono kubanga Allah wa buyinza musonyi musaasizi atunuulire ebyo ebigendererwa byaffe mu kwogera ku busiraamu bwe, abeere nga atusonyiwa insha Allah ebintu kyamako ng'abantu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.